Nkwaniriza leero tugenda kulaba engeri omubaka wa Paalamenti akiikirira Mubende West bwe yabuzibwawo nga nakati taddangamu kulabika. Ninaku z'omwezi 5 Ogwokutaano 1985 omubaka wa Paalamenti Sebastian Ssebuggwawo yakwatibwa ku road block y'Amajje n'abuzibwawo nga naye buli kati tekimanyikiddwa ludda wa gye yatwalibwa. Road block eno yaliko ab'Amajje ba Uganda National Liberation Army era nga Ssebuggwawo ayogerwako yali munnakibiina kya Democratic Party ng'akiikirira Mubende West mu kitundu ekya Buganda mu Paalamenti ey'okuna. Ku makya g'olunaku olwo okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumizibwa ekibiina ki Democratic Party, Ssebuggwawo ono yava mu Kampala ng'agenda Mubende ng'ali mu mmotoka ekika kya minibus eya Uganda Cooperative Savings and Credit Union namba UXE 158. Ssebuggwawo yali muwanika oba muyite treasurer wa union eno. Mu mmotoka eno mwalimu Stephen Kabanda ngono yali accountant wa union ate nga yali abavuga Edward Mulengera. Bano bwe baatuuka mu tawuni ey'Emityana, Kabanda n'ava mu mmotoka. Ye Ssebuggwawo ne yeeyongerayo ku poliisi ey'Emityana okubeera ng'afuna omusirikale abawerekereko. Ssebuggwawo bwe yamala okufuna omusirikale n'agenda ku kyalo Nama okuliraana tawuni ey'Emityana okulaba ku kkojjaawe. Olwo ku ssaawa nga 8 Ssebuggwawo n'akwata omusirikale n'amuzaayo ku poliisi. Wabula agenda okutuuka ku poliisi yasangayo ab'Amajje ba UNLA nga balina omulambo gwe baleese nga guteeberezebwa okubeera nti gw'omu ku bakwatamundu aba NRA abaali balwanyisa gavumenti yaliko ebiseera ebyo. Ng'omubaka wa Paalamenti ow'ekitundu ekyo, Ssebuggwawo yagenda eri komanda w'ab'Amajje bano nga ye Kapiteeni Babu okusobola okumubuuza ogubadde. Wabula Ssebuggwawo okwebuuza kyanyiza Kapiteeni Babu ekyamuleetera okubuuza Ssebuggwawo ava mu kibiina kya byabufuzi ki. Ssebuggwawo ono yamwanukula n'amutegeeza nti mubaka wa Paalamenti yalondebwa bannayuganda bonna mu kitundu ekya Mubende West nga n'olw'ensonga eyo alina eddembe okubeera ng'abuuza ekigenda mu maaso mu constituency ye. Ssebuggwawo agenda okulaba ng'ebintu bibizze n'asalawo okubeera ng'abyesonyiwa. Bw'atyo n'atuula mu mmotoka ne bagenda ekinda mu parish y'Emityana mu meeting eyali eteekateeka okujjukira ba Uganda Matters. Ssebuggwawo yatuuka kikeerezi mu meeting, bw'atyo ne yeegatta ku mubaka munne Sseruyange okufuna ekyemisana. Bano baba bali mu kulya ekyemisana, omu ku b'Amajje abaali bamanyikiddwa era abatiibwa ennyo n'atuuka ng'ali mu mmotoka ekika kya Mazda pick-up enjeru. Sokolo ono nti naye yaliwo ku poliisi mu kitundu eky'Emityana Ssebuggwawo bwe yali ng'ali mu kuwanyisiganya ebigambo ne Kapiteeni Babu. Sokolo ono bwe yatuuka ekiyinda yabeerawo ebbanga lyonna okutuusa Ssebuggwawo bwe yakwata ekkubo okubeera ng'adda e Kampala. Olwo ku ssaawa nga 11 n'ekitundu ez'olweggulo, Ssebuggwawo ono ng'emmotoka yaabwe etuuse mu kitundu ekya Buyala okuliraana omugga Mayanja nga zimanuzi nga 14 okutuuka e Kampala ku luguudo lwa Mityana Kampala ne balaba emmotoka enjeru ekika kya Land Rover V8 ng'eyimiridde wakati mu kkubo. Emmotoka eno kigambibwa nti yali etera kukozesebwa Kapiteeni Babu. Mu busekendi butono nnyo emmotoka ekika kya Mazda pick-up Sokolo mwe yali atambulira n'ejja ng'edduka emisinde ng'etaddeko n'amataala gonna n'eyimirira emabega w'emmotoka ya Ssebuggwawo. Sokolo ono olwayimirira ab'Amajje ne babuuka mu mmotoka ye ne bakwata omubaka ono ssaako ne be yali nabo mu mmotoka ne babateeka mu Mazda pick-up bwe batyo ne babulawo. Okusinziira ku mugoba wa takisi eyalaba bino yategeeza nti Ssebuggwawo bamutwala akaaba nga bw'aleekaana. Ebigambo bye byali nti ndi mubaka wa lukiiko olukulu olw'eggwanga bajaasi bantwala okunzita mu nnyambe. Bino nga tebinnabeerawo mu kusooka. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu tawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bino nga tebinnabeerawo mu kusooka. New African Magazine yali efulumizza emboozi mu mwezi gwali gwa Kutaano 1985. Emboozi eno yali interview gye bali bakoze ku Paulo Kateregga eyali omubaka wa Paalamenti okuva mu kibiina ki DP.
Ono yali akugumbudde amagye g'eggwanga ng'agamba tewali nsonga lwaki abantu ba bulijjo bongera okubeera nga basasula omusolo okuteekawo ssaako n'okulabirira eggye ly'eggwanga kyokka ate ne badda mu kubatulugunya nga kw'otadde n'okubatirimula. Pulezidenti wa Democratic Party nga yali Paulo Ssemwogerere akaseera ako era nga yali akulira oludda olwabula gavumenti mu paalamenti yavaayo n'ategeeza nga bwe baagala gavumenti ebeeko kyekola nga kw'otadde n'okukwata abagambibwa okuba nti bwe baawamba Ssebuggwawo. Ng'ennaku z'omwezi lumu Jjuuni wa 1985 Ssemwogerere yakuba olukuŋŋaana lw'abamawulire ku kitebe ky'ekibiina KDP mu Kampala era ng'olukuŋŋaana luno lwaliko n'abakungu b'amawanga ag'enjawulo. Mu kiwandiiko kye yafulumya yategeeza nti si bamativu n'engeri gavumenti gyekuttemu ensonga y'okubuzibwawo kw'omubaka era ng'agamba nti Democratic Party baleese obujulizi bwonna obulaga ab'amagye ababiri abaakwata omubaka ono wabula gavumenti tefuddeeyo kubeera ng'ebakwata. Olw'ennaku z'omwezi nga 7 Jjuuni 1985 ab'oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti nga bakulembeddwamu DP baabaga ekiwandiiko ekigenda eri Milton Obote nga bamutegeeza nti baagala aveeyo annyonnyole ludda wa Ssebuggwawo gy'ali. Ebimu ku byali mu kiwandiiko kino byali bigamba nti twagala okunnyonnyolwa ku nsonga y'okuwambibwa kwa Ssebuggwawo obutasukka nnaku z'omwezi nga 13 ogw'omukaaga 1985 era mu bwangu obw'ekitalo twagala abaamuwamba okubeera nga bakwatibwa era singa okusaba kwaffe tekuddibwamu mu bbanga eritasukka nnaku z'omwezi nga 13 Jjuuni tugenda kubaako kye tukola. Ebbaluwa eno era yali etegeeza nti ku babaka b'opposition 52 babiri ku bo baali battiddwa bukyanga gavumenti ya UPC yali erayiziddwa mu Desemba 1980 era nga ababaka bano abaali battiddwa kwe kwali Africanus Sembatya ne George Bamutulaki. Wabula Profesa Joseph Muhanji okuva mu disitulikiti y'e Bushenyi ng'ono yali munna UPC era nga naye mubaka wa paalamenti ye yali asoose okukubwa amasasi n'abantu tebaategeerekeka. Era ng'okuttibwa kw'ono kwe kwaleetera abamu ku babaka ab'opposition okudduka mu ggwanga okutaasa obulamu bwabwe nga ku badduka kwe kwali Pakras Kaboha, Bernard Buzabo, Abu Mayanja ateekako ne Dr. Crispus Kiyonga. Bano era okuwandiika kwabwe kwali kugamba nti ng'abba ababaka ba paalamenti abali ku ludda olwabula gavumenti bagenda kwegatta ne bannayuganda bonna abakyalinamu omutima ogulumirirwa ateekako n'ensi yonna okulaba ng'ebikolwa bituusibwa ku bannayuganda nga kw'otadde okuwamba omubaka wa paalamenti eyasimbyeyo nga bafuna okuwolera kwako singa gavumenti tevaayo n'ennyonnyola mu bulambulukufu ng'obudde tebunnaba kuyita. Okwanukula ekiwandiiko kya bano Vice President era nga yali Minisita wa Defense Paulo Muwanga yategeeza nga Ssebuggwawo bwe yali omufu nti nga n'abamagye ababiri abaali emabega w'okufa kwe nabo baakwatiddwa. Nti kyokka abamagye abaali boogerwako Sergeant Major Sokolo ssaako ne Captain Babu balabibwako wiikisi ezaali ziyiseewo nga bano baakyusibwa bukyusibwa ne batwalibwa empigi. Wabula ng'ennaku z'omwezi 28 January 1986 nga bayise ennaku 2 zokka nga bakwata mundu ba NRA bawambye Kampala nga lwe lunaku lumu musajja mukulu Museveni nga tannalayizibwa kuba pulezidenti. Kapiteni Babu ono yakwatibwa abantu ba bulijjo mu kitundu ekya Busega mu Kampala. Ono olwamukwata emikono gye baagisibira emabegawo mugongo ne bamukuba amayinja okutuuka okumutta nga wabula bino mu kubikola kigambibwa nti waliwo omuduumizi wa NRA gono yali ali mu kulondoola oba wakyaliwo ab'amagye ba UNRA mu kitundu eky'ensangi. Ate ye Sergeant Sokolo yakwatibwa n'atwalibwa mu kkomera ly'amagye Makindye wabula nga kigambibwa nti ono ye yattibwa ab'amagye ga NRA mu 1987 bwe yali ng'agezaako okutoloka okuva mu kkomera e Makindye.